Erinnya Kansala Nandya Serita akiikirira omuluka gwa Ssuube Ntawaadi w'abakyala. Olunaku olwaleero tubadde ne kanso nga meeya alonda executive ye gy'agenda okukola nayo, then n'okulonda omukiiko chairpersons, the chairpersons owa works, social service ne finance. Kanso ewedde bulungi nnyo nga executive meeya gy'alonze eyiseemu era ne balagira ne ba chairpersons ne balondebwa. Ekisa kya Katonda nti bampadde ekya chairperson wa finance era nga ngenda kuba nondoola ssente z'omusolo bwe zirina okugenda awatuufu. Era nsuubiza abantu bonna abatulonda titugenda bawa service delivery ennungi. Ssanja teri kwebaka ate no corruption nga mmwe nawe mukimanyi. No corruption teri kunyanguzi, tugenda lwanisa nguzi tulabe ng'emirimu gyaffe mu mukono municipality gyonna gikolebwa bulungi, enguudo zizimbe. Akati mulabyeko at least mukono weetuuse, we can see mukono nti ekoze eki. There is some changes, enguudo, amalwaliro, amasomero, ebizimbe bingi. Amasomero ge tulina kati aga gavumenti tufunyemu 2 classroom blocks zonna ziri bikola ki mu kuzimbibwa deski. So ebintu bingi nnyo abantu bye baba basuubira mu kisanja kino ekipya tetwatandise jjo nga fast tugenda kuba nga tukola bulungi era nga tubaweereze ate naye kolera wamu tubasuubiza kyokka.